نحمده ونصلي على رسوله الكريم إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثاه بسم الله وبدينا ولا عبدنا غيره شقينا يا هبذا رب وهب دينا وهبذا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت أقدام إلا قينا نحن أولى جاءوك مسلمين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم baganda baffe nga tubaaniriza mu kitundu kyaffe kino nga tuli ku mulamwa ogw'okubeera nga twogera abaddugavu abalina ennabbi tuzze nga tuteekateeka emisomo gyaffe nga tubannyonnyola obuddugavu bwavaawa baani abatandika Abul Bashari yani ebenda nga tubibannyonnyola katwayawukana ddi mu nnimi twayawukana ddi mu kalaazi bwe tuvaawo olwaleero naye tujja ne tubannyonnyola kontinenti yaffe ne ya Afrika erina mulimu ki mu busiraamu ntunnyonnyola ku hijira ezo tukola ki bwe twamaliriza ne tubannyonnyola mwana wattu abo bannabbi baganda ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu luganda lwa nubuwa oluganda olw'obubaka abajja mu nsi yaffe n'oba abajja mu kontinenti yaffe ne Afrika nabo ne tuboogerako mwana wattu olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekinene nga tuli mu mwezi ogwa Rabiul Awwal nga tugwaniriza okwogera nasab olwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nahiyati as-Sun olwo okulogera muffe abaddugavu mwana wattu ebigambo byesaanye ffenna tumanyi Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atusaasira ffe abaddugavu ne tubeera nga tuli banjawulo nnyo ne tubeera nga tulina ebyenjawulo mu busiraamu buno naye mu kubyenjawulo bye tulina kyekyokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatubeera nga atulonda ne tubeera nga tutambuliramu olulyo lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitya ffenna mu bigambo byetumanyi byetukuze nga tuyiga byetukuze nga tutegeera kyekyokubeera nti maama waffe oba omulungi atuzaalira olulyo lwa Nabbi wenna abamanyi be beegattako okutuuka ku Ismail alayhi salatu wassalam yabeera nga imaama waffe Hajara alayhi salam Hajara oyo yabeera nga mukyala nga tumumanyi yali mukyala min udhamai yali mukyala wa kitiibwa eri mu kika yali awangalira mu kika ekyaki mu kika eky'Abaqibitiya ekika ekyo nga kiwangalira mu biseera bya leero mu Misiri mwe yabeera nga bazaalibwa naye mu kubanga awangalira eyo yali ava mu kika eky'Abaqibitiya nga nabo bwali bwakabaka obw'enjawulo kati kabaka yali akulembera eno waggulu wasigadde n'agenda n'alwana olutalo mu kulwana olutalo olwo n'abeera nga abaako bye yatwala okusigaza buli obwakabaka nga bumugondera nga bwe tubimanyi naye mu kutwala yabeera nga atwala omumbejja waabwe gwe bayita Hajara al-Qibtiyya naye yali mu kika ky'Abaqibitiyya n'amuwamba n'amuleeta n'awangaala naye naye mu kubanga akyali eyo awo Nabi Ibrahim alayhi salatu we yabeera nga atambula ne mukyala we Saara alayhim assalam abo bonna Allah asaasime ku bo oba bategeko okusaasira kwe n'abeera babiri nga bajja tukimanyi mu kisa gye twayogera babeera nga bava e Palestine gye baali bawangaalira oba Palestine gye baali bawangaalira ne bajja e Masiri nga bazze kukola kyoba Misiri nga bazze kukola kyoba mu Egypt nga bazze kufuna obudamu ne tumanya kisa ezabatuukawo kabaka neegomba mukyala wa Nabi Muhammad wa Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam n'amwegomba ne yonna kisa tugimanyi ebyatuukawo naye hamu yaffe olwaliro eki kwogera ku Hajara alayhi salatu wassalam Hajara oyo amala okuba nga ajja awangalira mu lubiri owa kabaka kati byonna incidents ezatuukawo wakati wa mukyala wa Nabi Ibrahim gwe bayita Saara ne kabaka yaliko ebiseera bye Masiri yabeera nga asalawo olw'okuba amuwa ekirabo n'amuwa Jariya n'amuwa omuwala abeere nga amuweerezaako yamuwa omuwala gwe bayita Hajara oyo wagenda mu maka ga Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam n'awangaala nabo naye amala okuba nga ayingira mu bulamu bwabwe agenda okusanga nga Nabi Ibrahim amaze ebbanga ne mukyala we mu bufumbo naye nga talinayo mwana ate nga bakuliridde emyaka era tukimanyi mu bigambo byonna mu Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam afuna omwana we asooka gwe bayita Ismail alayhi salatu wassalam Nabi Ismail ku myaka 8 egy'obukulu yabeera nga amufunirako naye amufuna ddi nga mwana wattu yajja ekirowoozo ekyo nga Allah yagaba ebirowoozo ne shaytaani bwe beekusumbye ne ku ebirowoozo byekuwa ekirowoozo kyamuwa kyali kirungi n'amuwa ekirowoozo
Sara n'agamba nayogera ne bbaawe oba jjajja waffe jjajja w'abakkiriza Ibrahim n'agamba olabye otya tukuliridde emyaka naye ate simanyi olabye otya tukuwa omuwala ono wakuyambako n'abeera nga omuwasa abeere nga akuzaalibwa mwana wattu Ibrahim alayhi salatu wassalamu n'abeera bw'atyo ng'awasa Hajara n'abeera nga amuzaalamu omwana ayitibwa Ismail. Nabiyuna Ismail kissa yonna nga bwe tugimanyi amala okuba ku ebiseera ebyo era bwe baava e Masiri baddamu ne baddayo ewa e Falasitini. Bwe baddayo e Falasitini we Palestine okuwangaalirawo ebyo byonna we byabeerawo. Amala omuwasa ate azadde omwana ayitibwa ani? Ismail. Kati yazaala Ismail oyo ate Ismail ajja mu bulamu bwe ng'omanyi bataata ffenna tuwa obudde abaana ng'omanyi obuzadde bwonna buluma. Kati ye maama waffe Sara n'abeera nga kimunakuwaza olw'okuba ye ku myaka egyo yali tannafuna mwana. Kulaba Ibrahim okulaba obujja nga buyitiridde kwe okusalawo n'atwala Nabbi Ismail ng'akyali muto n'amutwala ne maama we Hajara. Wabeera nga kota maama waffe Hajara ng'abatwala e Makka essaawa za leero wetuwangaalira. Kissa nga tugimanyi naye mu kutandika okuwangaalirawo Zamzam azze kissa nga tugimanyi mu buwanvu bwayo byonna ebika biri ebyava e Yemen ebyajja nga byali bitambula ne bituukawo ku Zamzam ne bituukawo ne bisangawo abantu abawangaalirawo. Mwana wattu Nabbi Ismail mwe yabeera ng'awasa n'awasa omukyala eyabeera ng'avaamu olulyo olwo olwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tumanyi okumutuukako bwe balutusomesa. Kati awo ne tubeera nga omukyala omuddugavu ayitibwa Hajara al-Qibtiyya yali wava mu kika ekya Qibtiyya ng'ate nga mu kika kya kitiibwa nga naye yali mukyala wa kitiibwa n'abeera nga bw'atyo atukonekitinga ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukyala oyo muddugavu bwe n'abeera ng'azaala. Naye kyobwa tugamba mu bigambo bino ayagala okuba ng'omanya ekyongera okukakasaawo ekyo genetic wound nga hadisi otugimanyi inna araq ad-dassas mazima ddala omusaayi gukola ki gusika. Oba ogenda mu biology waffe tumanyi genetics ng'olulyo olugenda lutambula genda abeere ng'osoma ekitabo kya Shama'il Muhammadiyya oba ebitabo ebyogera ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Shama'ilihi yenga yenna yaani ojja genda osome ku bitabo ekitabo ku baabu eyogera ku nviiri ze ogende ku baabu endala ebeera ng'eyogera ku ki ku nviiri ze eyogera ne ku kkala ye ogenda ogiraba nga baga nti yali mweru nnyo ate tiyali mumyufu wabula yali wakati olw'okuba nga yalinayo pigment kafaako obuddugavu nga alinamu kakala kafaako obuddugavu n'enviiri ze tezaali za straight ng'endala zonna ez'Abarabu abasinga zaali za straight zaali ziri wakati kati nga zirimu amavuunyavuunya amatono olw'okuba eri asolo ekirabo erina amakulu. Olw'ekyo kiraba n'agamba sheekh yali baagatiriza ebigambo kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yakulira mu myaka gye yayinamu envi 3 mu mitwe gye ekigambibwa sahaba emu ku nvizi ku hadisi abalaba ku nvizi mwalimu envi 3 naye ng'envi zivaawa zetuyita envi ez'ekikalwaki kuba taata we jjajjaawe omu ku bajjajjaabe mwava gwe bayita Shaiba gwe bayita Abdul Muttalib yali nga tannajja Makka yabeera nga wangalira e Madina nga bamuyita Shaiba olw'okuba yalina envi tubamanyi abantu mmwe bali myaka mito gyakivuuka naye ng'alina envi kimutumisa Shaiba. Yatuuka e Makka n'atumira Abdul Muttalib so tugimanyi eyo buwanvu bwayo naye ate Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bwe yakula yasigala afuna yalinamu ebivi 3 mu nviize naye ng'azisikira kwani ku jjajjaawe. Nikitegeeza ki omusaayi gusigala nga gusika ne bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala naffe yatusaasira mu nviiri za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga Allah tezaali za straight zaali zirimu amavuunyavuunya olwaffe abaddugavu abalimu ne kakalaka katonotono ne kabeeramu obuddugavu obutonotono olwa maama we Hajara oba jjajja we Hajara gwe yabeera ng'ayina. Eyo twogera ku lyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tulwogerako ku nahiye yaki enahiye ey'okubanga erimu abaddugavu nga gwe tusoose okwogerako yoyo maama waffe Hajara. Naye mwana wattu neera n'ono katumutwaliremu lumu kuba twogera ku lulyo na Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga maama waffe gwe tumanyi nnyo Mariyatul Qibtiyya naye omukyalo omuddugavu yali ava mu Misiri yabeera nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuwasa naye tumutegeere kuba naye asigala mu lulyo lwaki abeera mu lulyo lwe lwa nsonga ate yabeera nga amuzaalira. Kisa ye tugimanyi yabeera nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amufuna mu mwaka ogw'omusanvu baada al-hijri amufuna mu mwaka ogw'okumeka ogw'omusanvu yabeera nga amukola ki amuwasa
obanga amufuna ddi oluvannyuma lwa sulhul Hudaybiya ng'emaze okubeerawo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasalawo atandika okubanga awandiikira bakabaka ab'enjawulo amabaluwa mu bawandiikira abo bakabaka ng'ayagala bakole ki bayingire obusiraamu yabeeranga awandiikira kabaka eyali akulembera Masiri gwe bayita Muqawqis mumuwandiikira ebbaluwa ng'amuyita eri obusiraamu yabeeranga naye amukola ki amuddiza obubaka n'amuwa ebirabo bisatu n'amuwa ebintu bisatu eby'enjawulo yabeeranga amuwa omusawo n'amuwa n'abawala babiri Mariyatul Qibtiyya ne sisita we n'abeeranga amuwa n'ebirabo ebirala ebikalu byamuwa naye yatuuka n'abeeranga omusawo amuzzayo banabawala n'abasigaza n'ebirabo n'abisigaza naye ye Mariyatul Qibtiyya ye mukyala wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyasemba okuyingira mu maka ge abamanyamba bagamba yasigala nga akuba simu tebamubalamu bakyala abalala tugamba nga nange kyentuwala okubanga mubakyala be olwokuba ate nera yabeeranga amuzaalira omwana Mariyatul Qibtiyya n'abeeranga mukyala wa nkizo wansonga ne maama waffe Aisha radiyallahu anha yabeeranga amwogerako ekigambo mu kuvunula kwakyo mu mazima ddala siina mukyala yenna ge nakwatibwako obujja nga Mariyatul Qibtiyya wansonga ali mukyala nga mumyufu muwomu bulungi nnyo ate nga mulungi ate nga muto nga ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam wamutunulako bw'ati kakyekyo obujja ne bubeera nga bukola kibujja ekyo maama waffe Aisha radiyallahu anha yakyogera kuba kyekyo kiri mu bulamu bw'omuntu yenna asobola okuba nga afuna buki afuna obujja kati nabwekyo naye kyeyabeera nga ayogera ku maama waffe ani kimama waffe Mariyatul Qibtiyya olw'obulungi bwe yalina naye nga tugambye yasindikibwanga kirabo okuva Masiri n'ayingira n'afuna ekyenjawulo ye mukyala yasembayo okuwasibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga ye mukyala yekka ate yamuzaalira omwana eyafaana jjajjaffe Ibrahim n'amubbulamu Ibrahim yani yali afaananyo omwana yali yafaanana nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olufaanana olw'owaggulu ate yamuzaalira mu myaka egikuliridde emyaka egikulidde we yamuzaalira emyaka 6 yine emyaka 6 Ibrahimu we yabeeranga amuzaalira naye we yamanya mbu alina obuto n'abeeranga afa essanyu naye n'awangira n'omwana we kaseera katono nnyo Allah n'abeeranga akola ki ng'amujjuula omwana oyo omulenzi ye mwana we gwe yazaala mu Mariyatul Qibtiyya. Mariyatul Qibtiyya tugambye ye kennyini ava mu kika eky'abaani ava mu kika eky'Abaqibtiyya ekika ekyo nga twakyogeddeko ate dda ku baani nga twakyogeddeko edda ku maama waffe Hajara alayhi salam bonna babiri n'abeeranga banjawulo naye ebigambo kyera tuyinza okwogerako yabeeranga alina makaani alina ekifo ekyawaggulu ennyo kyova olaba yaleetera ne Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubanga atugamba hadisi eno yabeeranga yagamba basahaba nagamba istawsu bi ahli Masri omwana wattu mbalamira waba abantu abawangalira emisiri khairan balamira bulungi bwerere mubayise ki bulungi fa inna lahum nasaban wa sihlan wansonga bomba inako ekika ekyani kyekyamu mafe gwe tasoose okwogera Hajara yabalinako ekika yani mu lulyo lwe mulimu Abamisiri oba mulimu ffe abaddugavu generally kuba ensi yonna ebiseera yaleetibwanga Misiri abaddugavu ffenna Habasha Misiri ne Sudan zizali ensi ezimanyikiddwa mu Bawarabu bali nitugamba namugamba ekikolo yo maama waffe Hajara yabenga amwinako kinasaban amwinako oluganda wasihiran ate mbayinako obuko olw'ensonga nti yabeeranga awasaamu ani maama waffe gwe bayita Mariyatul Qibtiyya. Omukyala oyo yabeeranga ye mukyala asembayo ku bakyala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be yawasa naye yawangaala naye mu bulungi era n'amwagala. Ebigambo ebyo yabeeranga abyogera mu hadisi endala empanvu ennyo eri mu Muslim ng'abagamba innakum sataftahuna Masira kubaana bannange basahaba yabeeranga abagamba mugendako erenja nga hadisi eri Muslim mubeere nga muggulawo ekitundu kye bayita ni Misiri naye mubeere nga mukola ki hadisi eriko ebigambo biwanvu nnyo mubayise fasene ila ahliha mubayise bulungi fa inna lahum dhimmatan wa rahma mazima ddala mbo balinako obuvunaanyizibwa obw'oluganda wa rahimin ng'ate balinako n'oluki oluganda lw'omusaayi balinako n'olw'obuko naye nga bonna byonna abyogera nga tuwulitidde mu mulamwa guno maama waffe Mariyatul Qibtiyya Allah yabeeranga amuwangaaza naye n'abeeranga afiira mu kaseera obwakalifa bwa Umar radiyallahu anhu n'abeeranga aziikibwa mu Baqii n'aziikibwa mu kifo mu Baqii mulimu ekifo nga baziikamu bamaama baffe bokka naye we yabeeranga yateekebwa awo yabeeranga aziikibwa naye n'abeeranga mukyala omuddugavu gwe tumanyi yabeeranga tukune kutinga ku nabbi Allah n'abeera ng'atuwa ekitiibwa
umulamwa betugendera mu ssomo gwaffe guno kutulaga oba okujayo ebigambo ebyo ebigamba mbwa obusinaamu tebutukwatako sinafa abatuga obusinamu tebutukwatako tebutukwatako ate nga twazaala nabbi tebutukwatako ate nga twafumba maka ga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate nga nabbi yatwogerako ebigambo ebyo byonna nabbi naye tugimanyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tetwakusindika okujjako ng'oli kyakusaasira eri abantu obanga hadisi bwe tuzimanyi kafata linnansi twakusindika eriki eri abantu bonna naffe ebitukwatako kyobala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga Allah amuteekako ebyenjawulo ebyokubanga tuli naye mu Luganda nituba naye muki ne mu buko aye netwongera okuba naye muki fi habanati ne mukubanga mukulerebwa olwama maffe Umu Aiman episode eyo egenda okubanga eddako okufuluma nga tubalaga Umu Aimani omukyalo omulugavu yakoza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensigadde Sheikh Abdulwahid Musoke yamba Al Azhari basamu goberye emisomo gyaffe ku Al Hidayah Islam Media ku Facebook ku TikTok ne ku YouTube ku page yaffe Al Hidayah Islamic Media ne bazamuganda waffe Kigozi Rajab Sudais olwokutwagala emisomo gyaffe gino giconnectinga obulungi nnyo n'Abasalamu TV okwaweza emisomo gyaffe tubeere nga tukusanga eyo aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wasaa'il muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu fa innahu huwa at-tawwabur rahim wa huwal barrul karim wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.